Kano kwegayirira Mukama Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe, Abaganda tukusaba otuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogwatandika 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubujja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi nyaffe Buganda. Tukusaba otuwa amagezi okumanya amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okutunula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeke ya nnamaddala omwaka guno, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima, ekitangaala, entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu abatukuumidde mu bufuge emirembe gyonna, obatuwonye. Amiina. Omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omutwe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Olunaku lw'eggulo twebazizza nnyo Abaganda abawuliriza abaffe aba leediyo ababaka, mwenna ebiseera bye tumaze nga tuli bumu. Era n'okufaayo ennyo buli nsonga ejja ebeerawo ne tugikwata n'obwesigwa n'amazima okutaasa ensi yaffe Buganda. Ne tubategeeza nti olutabaalo luno lwe tulimu lulimu ebiwonvu n'ebikko, lulimu okwewaayo okukozesa amaanyi gaffe, obuvumu n'obumalirivu kitusobozese okutaasa ensi yaffe Buganda. Nga ne mu ekyo bwe tugamba nti olugendo lwe tulimu
si lwangu, lulimu okutendewererwa. Omuntu n'afuna omutima omuyabayaba. Era nsuubira Abaganda mubalabyeko. Baabafuula Obuganda ekyokulya, abaafuula Obuganda ekkubo mwe bayitira okubeera nti batuuka ku bigendererwa byabwe. Naye nga banafu ba myoyo tebasobola kugumiikiriza bizibu biwonvu na bikko kulaba nti tutaasa ensi yaffe Buganda. Bo nga baagala ebintu by'amangu. Nga muluddewo tukoze tutya kyekigenda mu maaso ng'alina waasiwaasi. Abo Abaganda tebasobola ntalo ab'engeri ng'eyo. Kubanga twabategeeza olutalo si kintu kyolowooza nti tugenda mu kiraabu kuzina mazina. Olutalo kye kintu ensi yonna kyebeetunuulidde. Owataliiko oggulirira nti kangula ensi gundi eyingiremu etandika okulaba, yeeyingirawo automatically n'etandika okulaba olutalo olwo. Kubanga olutalo lw'abantu abeewaddeyo ne basalayo ne bagamba nti tutandika okulwana, tutandika okutaasa ensi yaffe. Naye nga mumaze okukola entegeka ennuŋŋamu. Nga mumaze okwetegeka. Kubanga ekintu kye muba mugendamu kyakuyiwa musaayi. Si kya muzannyo, kyakufa. Omuntu n'azaawa n'agendera ddala. Naye nga n'olwekyo tubategeeza nti wonna w'obeera we twogera kufa, ofiirawo emmotoka nekkoona n'ofa, bali ne bakusanga ne bakkuba. Weebiri kati mu nsi yaffe Buganda abantu babakuba obutayimbwa. Ne bamusanga ne bamuyiira asidi, oyo n'afa. Gwe baguliridde ne bamukuba amasasi nga tagenze na mu lutalo, naye n'aleka ekigendererwa ekinaawa ensi emirembe. N'aleka ekigendererwa ekinajjawo ebyo byonna ebyambyona ebiri mu nsi yaffe Buganda. N'aleka ekigendererwa ekyokukwata ekkuba ettuufu okulaba nga ataasa ensi nyaffe Buganda, abaana n'abazzukulu mwe bajja okwesiimira. Naawe mwennyini mujja okubeera nti otunuulira ensi nga ya mirembe. Kyetuva tubategeeza ne tubagamba nti olugendo lwe twolekkedde si lwangu, lwakusaanyawo obulamu bwa muntu. Twebaza nnyo abateesa mwenna abagaanidde ku nsonga ey'amazima agajja okutuwa eddembe mu nsi yaffe, nga tebakooye mu buzibu bwonna. Twawadde ebyokulabirako bingi okuviira ddala ku byafaayo bya Mukama Katonda eyatonda ensi. Abaliwo ffenna ab'omulembe guno tusomako bisome ne tubikkiriza nti byaliwo. Tibannabbi baaliwo. Naye ne bajja okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda, oyo eyakola ensi n'eggulu, n'akola olukalu n'ennyanja, n'ateekamu ebibira, n'atutonderamu abantu,
neba n'abagamba nti abaaye mujje tukkirize omuntu ono eyakola ebintu bino, mujje tukkirize gwe tutamanyi ono gwe tutalabako eyatutonda mu bulamu bw'omuntu n'atuteekamu omukka ne tuba nga tussa n'atuwa amaaso ne tulaba nga buli kitundu ekiri ku mubiri gwo kirina omulimu gwakyo gwe kikola. N'akuteekamu olulimi nga lwe lutesitinga ebiwooma byonna n'ebikaawa, amannyo nga geegalya. N'abagamba nti mujje tumunoonya ono tubeere nga tumukola ki, tumutendereza. Kye twabagamba nti bajjajjaffe nabo baalina olumanyo, era baalina olumanyo olwo Katonda lwe yali abawadde okubeera nga bamunoonya. Naye nga n'abantu n'olwekyo ekigendererwa kyange kyembadde njogeramu ekyo, ng'abantu tebabeerawo, tebaagala nabbawulira, tebajja na gye bali kulaba nti babawuliriza, nga babafudde balabe baabwe, naye nga ge mazima ge tubaako.